Ekisembedde poliisi wano mu ggwanga esabye bannansi okubeera obulindaala ku bikolwa omuli obubbi n'obufere ebitera okubeera eby'omwero mu nnaku enkulu zino. Njagala okukubiriza abantu nti nga tugenda mu masanyu ga Christmas ne New Year nti waliwo ebintu ebimu bye twagala mugoberere, tugezeeko okulaba nti tuyita mu season eno bulungi. Ekintu ekimu kye tusinga okulaba engeri gye tuli nnyo ku mitimbagano, muleke nnyo okweyolesa. Abantu bw'oba ova kapera byongo si kirungi bonna n'obalaga nti amaka wagalese gokka kati oli mu Kampala obaala. Mitimbagano egyo basobola okumanya nti kati amakago gali free, omuntu asobola okubuuka ekikomera n'akolawo kyakola. Bino byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga SCP Kituma Lusoke bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi Nnaggulu. Abalina enteekateeka zonna ez'okumalako omwaka omuli n'okusaba abasabye okukwatagana ne poliisi ku by'obukuumi so nga Bannayuganda abagumiza ku by'obutebenkevu wano mu ggwanga. Kubanga tubeera ne zi overnight, abantu basaba ekiro n'emisana mu sizoni eno. Namwe mugezeeko nnyo okukwatagana ne district security committees mu planningire. Si buli muntu agenda okusaba oba ajja mu bivulu by'okusaba ebyo overnights nti aba ayina ekigendererwa kirungi. Mumanyi lumu twaregisteringako incident, omwana bamubba ku eventing eyo ne bamusaddaaka. I think byali mu bitundu bya Nansana. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura ayogedde ku kikwekweto kye batuumye tuuka mirembe ekigenderera okuziyiza obubenje so nga abagoba ba bbaasi agambye nti si baakubakkiriza bya kagende kadde oba okuvuga bbaasi okugenda n'okudda mu biseera eby'ennaku enkulu. Oba poliisi eby'oku nguudo etadde essira mu bikwekweto eby'enjawulo okulaba nti waliwo obutebenkevu naddala mu nnaku zino. Ate ebikwekweto ebyo twabitumye erinnya nti tuuka mirembe oba tuuka nga oli mulamu. Aba buses mwenna bw'omanyi nti ovuga olugendo olusuuka kilometers 3 toyina okuvuga n'ogenda ate n'odda mu ssaawa 24 oba kye twandiyise return journeys. Maido John yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Katusooke tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Kigana.